Poliisi erabudde abagoba ba bodaboda mu bitundu okusingira ddala Kawempe okwegendereza nnyo mu kiseera kino nga akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka w'ekitundu ekyo kagenda okutandika. Poliisi egamba emivuyo gyekiika nnyo mu bavuzi aba bodaboda naddala mu biseera eby'obululu nga kino kiteekwa okukomezebwa ate n'aba bodaboda ne babeera abeegendereza ennyo okwewala okusibira mu nkomyo. Eyo okulonda ne kufuuka Somalia abantu ne bakuba ekirongo enti abalala ne bakubira mu kkubo abalala ne babako ebipapula byabwe wano mu Kampala tekigenda kusoboka oba kyetaagisa kutwala nga awabulayo wiiki emu kulonda tugenda kujja kutukutwala nga information gye tulina otegeka ku kyankalanya ng'okomawo 26 ng'ewedde kyali kibaddeko tuga nti ate kigenda kubeerawo. Oli bwe balonda mulala famire ye endala nawe olina famire yo. Tewaliyo famire yo wegenda okupoozinga nti leero tetugenda kulya famire y'omubaka kerye. Mu nsisinkano abavugo ba bodaboda gye babaddeko ku ssomero lya St. Kizito wali e Bwaise, akulira poliisi y'ebidduka mu Kawempe Ramadhan Wakatumwa alabudde ku babodaboda bona ku nneeyisa yaabwe ate ne ku bubbi obukudde ejjembe mu mulimu gwabwe. Mitingi eno tukuŋŋaanya okulaba nti tukwasaganya otya okulaba nti by-elections eno tugitambuziza mu bulungi. Tukoze tutya, tukwasaganya otya, tuyambagana otya. Bano abasabye obutasiiwuuka mpisa mu kiseera kino eky'okuddamu okulonda omubaka wa Kawempe North. Omukwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi e Kawempe Muteera alabudde aba bodaboda bano ku mpisa zaabwe naddala okwewala okukwana buli musaabaze gwe basanga. Buli musaabaze atuula ku piki oyagala osiga ensigo. Amabye mulimu wamu mumwe era abasirikale abakola emyaka 2 emabega kizibu nnyo okusanga ng'omusirikale oyo alina abaana abali wansi wa 15. Abagoba ba bodaboda abasisinkanye poliisi boogedde ku kusoomooza okw'enjawulo kwe basanga mu mulimu gwabwe olwo ne poliisi ne bategeera bubi. Structure eno ya police, crime intelligence, traffic n'abakulembeze abatuukira ddala mu bantu okuva mu kitongole kya poliisi abagwa mu directorate y'aba poliisi n'omuntu wa bulijjo Basiero O. So tugenda kukolera wamu mu biseera bino ebyakalulu okukakasa nti eggwanga lyaffe tebenkevu. Naye ate mu ngeri y'emu nkubiriza abavuzi ba bodaboda atuyina ekipya mu mulimu gwaffe. Tuli mu kukunga abavuzi ba bodaboda bonna kwetaba mu nkola ya SACCO, ate bw'omala okuyingira SACCO eyo naye eyingire mu union. Buli muvuzi wa bodaboda ku luno tumwagala ng'oli mu SACCO bw'oba oyagala okugaggawala mulimu gwaffe mugagga ne tubadde tetugufunamu olw'okuba tetubadde wamu. Nti guno omulamwa gwe tuliko gwakwejja mu bwavu gwakwekulaakulanya. Tubasaba buli muvuzi wa bodaboda genda mu lukago oyingire mu SACCO. SACCO egenda kutuusa ku buli kyoyagala. Bayingire mu union ne bati abayingira na SACCO kuba union yankulaakulana yeyimirizawo obukulembeze waffe wano obwa leadership. So nkubiriza aba bodaboda bonna mu Kawempe bakyasigadde kati bana bakuyingira oba kutandise oba campaign etuuse dda ku mulimo gwo kubanga gwogenda okulonda tagenda kuyamba. Gwogenda okulonda agenda kubeera mu parliament gwosigale ng'otulugunyizibwa. So nga nkusaba gwe kkiriza okwasaganye emirimu gya bodaboda. Ye omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala North Bruce Oniyenebye agamba nti abavuzi ba bodaboda mu bulagajjavu bwabwe bangi bafudde nga abagoba 172 omwaka guno gwokka be bafiirire mu bubenje bw'ebidduka ng'omuwendo guno gweyongeddeko okuva kwabwe 105 abafa mu 2023.
Afande omwaka gwa 2023 kwafiibwa ababodaboda mu Uganda awera 15,000 naye omwaka gwa 2024 kuno gwe tumaze ababodaboda bagaanye okumpuliriza gyosomesa bagaanye okuwuliriza bavudde ku 2,500 ne bagenda 1,700 to be exact 1,720 boda riders abafudde. Afande abasinga bafudde babadde bava ku myaka 18 kutuuka ku myaka 38. Poliisi era eyongedde okusaba abagoba ba bodaboda bano mu Kawempe North okukolera awamu okusobola okufuna mu nteekateeka za gavumenti. Kyeyune Noah, Chris Semalem Semakula, Beg Television.